yaginyingiza just baatubba bubbi. Era nze mulonde w'Essembabule ssebo abantu b'e Mawogola nze abakiikiridde kubanga nze gwe baalonda lwakuba Mungu era yagera nga bwe yagera ne bitambula nga bwe byatambula nga bwe bwamuliraba ate kati tubiinaako buyinza. Nga mukwano gwo Daddy Andrew kusaba omuyozeeyoze kubanga yamala n'afuna ekkubo ettuufu. Ekyo sijja kyogerako. Ekyo sijja kyogerako, twogere ku kirala. Lwakuba anti wava mu kalulu n'azina nga bakubye akalulu bannaye Andrew yazina. Abantu abaalaba ebyagenda mu kalulu bannamawulire mwenna abaali e Ssembabule neebaza Katonda nti mwaliyo era abe nalabako abessa mwalaba ekyagenda mu maaso era mumanyi abantu b'e Ssembabule gwe baalonda amazima nammwe go bamanyi. Nsaba Katonda abasobozese musobole okugamba abalala muleke kulimbika abantu n'obulimba ate oba oli awo obuyinza okubamenyamu emitima kubanga olwedde akalulu kaabwe kabbibwa ate nammwe bannamawulire mweyongereko balimbika nedda. Nsaba tubagambe ekituufu ekiriwo tugumire ku ekyo. Neyanze gwe nammwe okubaawo mu bungi ba bloggers bonna bannamawulire mwenna abazze tonight mwebale kubeera ku Supremacy Sound, Supremacy Lounge nga tu premiering oluyimba lwaffe ne Fefe Busi y'omugongo. Akalulu kavuddemu n'amaanyi. Nange munkulisizaayo n'amaanyi nze ani okubaleeta bano bonna. Amiina. Njagala kwebaza Best Boy producer ne Fefe Busi because Fefe Busi yajja n'oluyimba olwo nga sirusuubira era manager wange ye yaluwuliramu n'alu projectinga n'alowooza nti this is the perfect song we need to sit on. Ate ne Fefe n'atatukiikira nsinga oba n'atatuzibira kkubo n'atuwaamu neyanziza. Project eno mwagikola before lockdown oba before nga tetunagenda mu kalulu oba yali ewedde oba nga wakavaayo booti n'osukuulirawo? Nga twagenda mu kalulu nga olwedde ewedde nga weeri. Kitegeeza wagenda okugenda mu kalulu ng'okimanyi nti okomawo gye tuli. Of course. Kate kuyingiza parliament. Era egenda kuyingiza parliament. Yaginyingiza just baatubba bubbi. Era nze mulonde w'Essembabule ssebo abantu b'e Mawogola nze abakiikiridde kubanga nze gwe baalonda lwakuba Mungu era yagera nga bwe yagera ne bitambula nga bwe byatambula nga bwe bwamuliraba ate kati tubiinaako buyinza. Okole bava mu industry n'ogenda mu kalulu okomyewo ng'eri etya? Industry terina nnyo makulu era. Terina nnyo makulu. Tewaliko bayimbi? Tewaliko bayimbi abadde bagitambuza? Kyentegeeza nti nabalekawo era ababaddewo babadde bakola kye balina okukola naye abatabadde gye mbadde saagala kubawa nnyo makulu kubanga sibadde simanyi bigenda mu maaso. Mikwano gyo mu bayimbi be baliwa? Abambeereddewo njagala kwebaza King Sahar omusajja gwe bayita Mansour Semanda ssebo weebale nnyo okumentaringa okutwala this direction. Njagala kwebaza Kabako, njagala kwebaza Palaso, njagala kwebaza Faith Busi ojjako okumpa oluyimba ono yalinnya emmotoka mpaka e Mawogola era n'asanyusako abantu b'e Mawogola era abantu b'e Ssembabule bamwagala era bamwe munyumirizaamu nnyo ng'ate takakiddwa wabula akikoze mu mutima omulungi. Nze ndowooza kuno kwe kwagala kwe twalina okuba nga tulaga ng'abayimbi to each other before even the state captured us to make us their slaves. Awo wagendera mu kalulu n'okomawo bingi ebibadde bitambula nnyo. Mikwano gyo abamu bakuteekinze siteepu endala ng'eriwa nga mukwano gwo Daddy Andrew kusaba omuyozeeyoze kubanga yamala n'afuna ekkubo ettuufu. Ekyo sijja kyogerako. Ekyo sijja kyogerako, twogere ku kirala. Lwakuba anti wava mu kalulu n'azina nga bakubye akalulu bannaye Andrew yazina. Abantu abaalaba ebyagenda mu kalulu bannamawulire mwenna abaali e Ssembabule neebaza Katonda nti mwaliyo era abe nalabako abessa mwalaba ekyagenda mu maaso era mumanyi abantu b'e Ssembabule gwe baalonda amazima nammwe go bamanyi. Nsaba Katonda abasobozese musobole okugamba abalala muleke kulimbika abantu n'obulimba ate oba oli awo obuyinza okubamenyamu emitima kubanga olwedde akalulu kaabwe kabbibwa ate nammwe bannamawulire mweyongereko balimbika nedda. Nsaba tubagambe ekituufu ekiriwo tugumire ku ekyo. Nali manyi gwe ne Daddy Andrew mukyali ba mikwano mwayawukana naye nga just mukwano gwo naye akalulu zalusizaavayo ngambi
musajja n'azina ku TikTok okwo amazina ne results ezavaayo zaali za constituency emu nali kubwa woman MP nga ntwala district number. ezamukubya amazina Abantu b'Essembabule tebalondangako. Njagala tusse amakulu we galina okubeera. Ssaawa zino ndi mubaka akiikiridde abantu. Sandyagadde kuwa budde ebintu ebitalina makulu ng'ate nnyina ensonga ze nnyinza okwogerako nammwe ate zandiyambye bannayuganda. Bannasembabule bokka wabula na bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Nsaba okwebaza bannasembabule bonna bannamawogula mwenna abasobola okuvaayo ne mulonda nga wakati w'okunyigirizibwa wakati w'okugezesebwa ne mugamba temujja kulekera wabula kubeerera mu nkyukakyuka. Njagala kubeebazayo kyensusso era nga saagala tuve ku mulamwa tukyakabanja ffe tukyagamba nti bannasembabule tebalondangako era tusaba Electoral Commission etuwa omukisa oba eddemu ewe bannamawogola omukisa badde mu balonde. nenga obadde okimanyiko nti Ejjandu yakoze emikolo Mbadde sikimanyi nga sinasiba ntanda yonna kuba nange njeetaaga. Njagala kusooka kusaasira abantu abakoseddwa ku muliro ogwabaddewo Kaleero. Kyennyamiza tekinakuwaza nti gavumenti esobola okukwata obuwanana bw'essente n'ebuteeka mu entertainment n'ebuteeka mu kugulira ba bloggers ababakubidde campaigns ne ba miliyoni 2 n'ekwata obuwumbi obuwanana bwe sisobola na kumanya muwendo okusasula abayimbi okuyimba mu campaigns naye nekyasobola kuvaayo neddukirira abantu nga bakwatiddwa omuliro ogwo. Twanalabyeko nga awabadde omuliro wennyini wabaddewo n'essomero. Just a personal reflection. Singa omuliro ogwo gwakutta abantu gavumenti eno yandiyambye etya abaana bano abazadde Katonda tusaasire naye njagala kusaasira families njagala kusaasira abantu beekaleerwe mwenna abakoseddwa bizinesi zammwe zonna ezafudde. Katonda atuyambe era atugumye asoboseze okuba nga tulaba olunaku olupya nga lusingako nga bwe lwabadde. Tusaba kubategeeza ntuyimiridde nammwe tunyolwa nga bwe munyolwa era nga tuyimirire nammwe mu buli mbeera yonna. Honorable nga tumaliriza olunaku olw'eggulo watrendinze nnyo ku internet walabikiddwako ku gavana nga oli mu kudigidamuuko mu comment section naddala kubamu ku balonzi bo ne bagamba omubaka yatuviirako ddala kati yazzemu ndongo kudigida. Njagala obagumye obategeeze nti oli wamu nabo. Mube bagumu eyo yabadde invite kuva ku muyimbi munnange ate nga si wa mu ggwanga muno from Kigali Bruce Melody ya invite nzijje nkiikirire bayimbi bannange nga premiering oluyimba lwe kubanga eyamukwatira video Sasha Vibes Charlie wange. So nabadde nyina okubeerawo mu buli mbeera mutusonyiwe ebyo mwalabye ebitabasanyusizza naye nga tetunava ku mulamwa tukyali kye tulina ekyo kye mumanyi era nga tukyali wamu n'abantu mu buli mbeera yonna. Awo wennyini twakulabyeko ng'onyiiza oluvannyuma lwa DJ mu kifo wabadde okuba nga akuba akayimba akagamba ensonga Yoweri nga feesi ekyusa kuba ka video katambudde nnyo. Saagala kukyogerako ekyo kubeera tekirina makulu. Eriri bbaala lwaki oba oleeta politics seriously. Kuno omwaka abawagizi babasuubira ki? Basuubire music omulungi era basuubireyo Katonda nga tusobozezza embeera ng'etebenkanye kuba nze ng'omubaka sinnatereera nga president wange akyaliira ku nsiko ng'abantu bangi bakyasibiddwa nga bingi ebitannatereera. Saagala kusuubiza bingi naye tusaba mungakkirize atereeze embeera mbasuubizayo ekivuluguno omwaka. Tusooka wa Fefe Busi no tusooka wa Karoka Sita tugende wa Fefe Busi tuyingire Wanino Rose naawe n'abazeewo tumwagalize ekisinga mu kifudde ky'aba Obina family which is okay oyikinako buzibu ki